Waliwo endagaano ekoleddwa wakati w'eggwanga lya Uganda n'eggwanga erya China ng'egenderedde okulaba ng'ebyensuubulagana wakati w'amawanga gano byongera okusitulwa. Ebadde yakulembeddwamu omubaka wa Uganda China mu Uganda, His Excellency Lizong Ozang, era ng'enegera okutambulira wansi w'enteekateeka Authorized Economic Operation Program ey'okulambika abo abatuufu abalina okutwala ebyamaguzi mu ggwanga erya China. Mu kwongera okunyweza enkolagana mu byensuubulagana wakati wa Uganda n'eggwanga erya China, omubaka wa China mu Uganda, His Excellency Ozanga Lizongo, asabye amakampuni ga Uganda okwongera ku mutindo gw'ebintu ebikolebwa okusobola okubitwala mu ggwanga lino. Okusaba kuno akukoze bw'abadde assaako omukono ku ndagaano ne Uganda wansi w'enkola gye batuumye Authorized Economic Operation Program ey'okulambika abo abatuufu abalina okutwala ebintu mu ggwanga lya China. As long as the market is there, China is the biggest market there and welcomes all the high quality products. So we looking forward to encouraging Ugandans to export more goods, high quality goods to the Chinese market. Lizonga agamba China ina akatale kanene, Uganda erina okukola ekisaanidde okukaganyulwamu. When we expand our trade, when we expand our pragmatic cooperations further, our relations will grow stronger. So we want to see more expansion of trade and investment. Abel Kagumire, Commissioner Customs URA, Kurekitongole, agamba basanze okusoomooza naddala olulimi lwa China. So it was a bit inconveniencing. We are not sure of the documentation which they bring, but for us to penetrate there and they recognize 118 and accept to exchange information with us, it first of all is going to help our traders to ease their business there, but it also to help us as revenue collectors to be sure of the prices at which these goods are bought in China. Malanzi James amyuka Commissioner Customs agamba nti bassaawo okwekenneenya okumala okulaba nga basunsula abayinza okubayambako kubikwatagana n'abasobola okukiriyalinga abayingiza ebyamaguzi. Some of them actually we take them through what we call compliance improvement program, when at least they apply and they cannot qualify because of the stringent procedure or steps we have put in place. And these ones are dictated by World Customs Organization. Abalala abeetabye mu kussaako omukono ku ndagaano eno balina obubaka bwe bawadde ku kituukiddwako. We are having a system interfaces so that we are able to identify taxpayers who are possibly dealing with government but on our tax register are absent. Bya Ora Gabdiel ne Kyambadde Lawrence, Salt TV, OMUTINDO.